Omumyuka w'omwogezi wa poliisi Pole Namaye okwogera bino kiddiridde obubenje obuzze bugwawo ku nguudo ez'enjawulo ng'olw'Amasaka lusongeddwamu nnyo olunwe ne butirimbula abantu abawezeeko bw'atyo n'awera nga bwe batagenda kuttira liiso ku bagoba b'ebidduka abavugisa ekimama n'abo abatalina biwandiiko bikakasa bumanyirivu bwabwe mu mulimo guno. Tujja kuba kiteekako ekikwekweto ennaku 16 ez'omwezi guno nga bwe twali nga tubagambye ate bwe twali mu cyber sharing hall ennaku 25 ez'omwezi ogwa July. Tujja kuba kiteekako ekikwekweto ate tubasaba nti bwe tukiteekako tusabye nti buli omu ate atandise process y'okugezako okufuna driving permit entuufu. Namaye agamba nti ekikwekweto kino bagenda kukikola okulaba nga bataasa abakozesa enguudo abalala bonna n'okusingira ddala abasaabaze ababeera mu takisi wamu n'abo abatambulira ku boodabooda. Ono akubiriza abagoba b'ebidduka bonna okwegendereza ennyo ekiseera kino eky'enkuba olw'obuseerezi obungi okusingira ddala abagoba ba boodabooda abeemanyizizza omuze ogw'okutikka abantu abasukka mu omu. Ate nga tusaba nti nga kati nga bw'enkuba etandise tusaba nti buli omu agezeeko okuvuga bulungi kubanga oluusi amakubo gayinza okuba nga bakyagakola oba gayinza okuba nga gaseerera ne mufuna obubenje nga bwe tubadde tulaba ku makubo gaffe ag'Amasaka, Kampala Jinja n'amalala. Namaye era ategeezza nti waliwo mmotoka eziriko ennamba plates ez'ensi y'Amerika nga zabbibwa okuva mu kibuga Juba era nga batandise dda omuyiggo mu Kampala wonna n'emiriraano okuzuula mmotoka zino yonna gye ziyinza okubeera. Number plates eza UNMISS eza United Nations ezaabula mu Juba ennaku 10 ez'omwezi ogwa July. Ate nga poliisi mu Uganda tulowooza nti ababbi abazitwala bayinza kujja mu Uganda nga bagezako kuzikozesa mu bubbi oba mu bumenyi bw'amateeka. So tusaba nti bw'oba oli awo n'olaba emmotoka ng'erina number plates zino ate nga ng'olowooza nti zandibadde nga tezikozesebwa ku mmotoka eyo, tusaba nti mutuwa amawulire ago tusobole okulaba nti tuzifuna ate ng'abo abantu abazikozesa tubakwata. Namaye era akuutidde abakozi b'e Makerere okwekuuma obutataataganya ddembe ly'abayizi mu kwegugunga kwe baliko olw'emisaala gyabwe. Agambye nti bano balina okulaba nga tebayingiza abayizi mu nsonga zaabwe okwewala okukola obusambattuko ku ttendekero lino. Wabula n'atangaazizza nti poliisi terina kkobaane lyonna okukweka omusirikale waayo Alon Baguma okuva ku kkooti. Baguma ono kkooti emwetaaga ku misango gy'okukuba bannakibuga nga balaga obuwagizi bwabwe eri Dr. Keza Besigye gye buvuddeko. Namaye agamba nti poliisi tennaba kufuna bbaluwa yonna okuva mu kkooti z'amateeka ng'eyita Alon Baguma era singa Baguma ono anaba yeetaagibwa ajja kugenda mu kkooti kuba naye amanyi amateeka bwe gakola. Twandisabye nti bazimuwe kubanga bw'oba otwala court summons n'oziwa omuntu era yina walina okuwandiika naye mu mawulire awandiika wa kulaga nti yazifuna. So tusaba nti ffenna tukole ekituufu bwe tuba nga tukola summons ku Alon Baguma oba ku nze tugeze okulaba nti nzifuna oba omuntu akwatako azifuna nsobole okubategeeza nti nzifunye ate tulabe ensonga lwaki sijja. Baguma Nono y'omu ku basirikale abasindikiddwa mu kutendekebwa ku ttendekero lya poliisi ebwebajja okwongera okubangulwa mu mpeereza yaabwe. Eggulu erikusakiddwa Nakyambadde Maria ne Kennedy Muhiire ku lwa WBS Amasunsule.